omukulu nebaza Katonda atulese disfa kubanga munteekateeka obuteekateeka aba Electoral Commission tebalina kyebateekateeka. Electoral Commission yawambwa kati eri wansi w'amagye era ebyo byokka ab'amagye bye baagala tulabe tufune oba twetabemu bye byokka bye bagenda okuteekayo ng'omuntu ali omu kati afuga eggwanga yekka era tewaliwo omuntu mulala alina system esobola kumutukako mwami Museveni. Kyova olaba emyaka egyayita bawamba abantu e Kasese bwe bwakedde ng'omukulu ayagala n'abateeka mu baasi n'abakomyawo n'abata. Kabaka waabwe oyo bamugaana okubeerako kumpi naye ali mu busibe emakindi eyo tasobola kuva waka era bo be basalawo mugenyi kyayingirawo okumulaba oba atayingira nga n'olumu bagoba ba bishop abali bagenzi okumusabira. Abantu bange mbebaza kubanga ebbanga lyonna mbadde mbagamba nti ffe tukkirize bwe bituuka ku lyanyi ery'emmundu batusinga bali bannaffe be balina emmundu naye era tukkirize nti ekitiibwa n'obuyinza Katonda bye yatondera mu buli mwana wa muntu bwe tuvaayo ne twegatta abasajja abo be tutya be bajja okusinga okutya kabe kasinge n'emmundu bazisuulewo ne emmundu bazisuulewo n'obukulembeze babusuulewo badduke mu Uganda muno bagende mu exile nga bannabwe abalala bonna abeeyisiza bwe bati eri abantu bamaliriza nabano bakumaliriza bwe batyo ekyo si kyakirinako wadde okubuusabuusa. Ekyazze mukono wano kyekyokuyoola abantu mu kirindi ne babatwala mu makomera ne bababuzaawo abalala ne tuzuula mirambo nga bamuttirayo. Tetumanyi lwaki gavumenti yalifunye ettima eryenkanidde awo ku bannansi kuba bwe bajja ne bayoola tebaawulamu NRM tebaawulamu wa DP tebaawulamu wa NUP abavubuka abaffe bonna babayoolera wamu. Era nga kabaka oli mu Bayibuli Kerode bwe yakola nti ye yasituka olw'okuba ayagala okutta Yesu natta abaana bonna abato abali mu myaka ebiri. Nye nakati olw'okuba gavumenti eyagala okukomya Bobi Wine okumulwanyisa n'okuteekawo entiisa nti bw'omusemberero oba ogenda kufa kyova olaba bayoola abavubuka bonna nga tebafuddeyo kubanga bamanyi amaanyi ago ag'abavubuka ge maanyi Bobi Wine ge yajja okukumaakuma mu bino ebyobufuzi ebirala ffe weetuli era tubisobola naye ye mukwano gwaffe Bobi Wine n'akola omulimu ogwo omunene ogw'okuteekawo eddoboozi olwa generation ye mu Uganda yonna. Ekyo kyekibatiisa bali bannaffe kwe kujja bayoola abavubuka ate omanyi bwe babatuuse eyo nga bagenda boogera ebigambo ku byalo nti Kyagulanyi asibisizza abaana bammwe, Kyagulanyi attisizza abaana bammwe, Kyagulanyi avuddeko kino eri abaana bammwe. Bw'oba tonnanenya ono akuuma bavubuka n'abaleeta wamu n'abagamba banaye twogerere wamu ebigambo eby'amagezi olw'eggwanga lyaffe n'otanenya atta baana abo n'otanenya ababuzaawo n'otanenya oyo abatulugunyiza naye n'otandika kwekwasa kimu nti Bobi Wine asibisizza abaana attisizza abaana. Kyetubuuza kale tukitegedde Bobi Wine attisizza abaana good ani abatta kati naye tumwogereko kubanga tebagambye nti Bobi Wine atta abaana bammwe bagambye mbw abattisizza. Kakati twagala tumanyi ani oyo atta abantu ababeera batambula n'owekitiibwa Bobi Wine ne bafa abalala ne babeera ku bisago ebinene ennyo omuntu n'atuuka ne ku levo okubanga mwagala kuwamba baana be abaana abato. Tukyakijjukira ne Besigye bakimukolako omwana omuto Anselm ne bamuwambira ku boda wakati wa Uganda ne Rwanda omwana muto wa myaka 3. Ekyo kye baakola era Besigye okukiwona
yakwata mwana we namujja wano mu Uganda namutwala. Tetunyumirwa kubeera mwekizairo. Ndabawo abantu abamu abagamba tibamaze obasibisa bo batutta abaana abaabwe mu nsi z'ebweru. Tetunyumirwa. Buli muntu yenna yali yagadde ave ku makyawaka agenda akole ng'abaana be bamugambye dadi bayi ondeterayo sweeti ondeterayo chocolate n'akomawo abaana bo ne bagamba nti taata wuyo. Buli muntu yenna kye yali yagadde. Ne kakati ffe eddembe eryo balitugyeko. Kye bagezaako okukola ku bavubuka nti abo abatono be bakwata babatulugunye mu mbeera egenda otiisa abalala bangi okujja okuyimirira naffe okununula ensi yaffe. So mwami bamwine sigwe RDC asoosaawo ate nkikakasa mwami Museveni bw'anaaba akyaliko era sigwe RDC agenda okusembayo. Ffe bwe tunaatwala obuyinza ekifo kya RDC tugenda kijjawo. Ekifo kya RDC district tugiweemu dokita nga tugijjeeko RDC n'abayambi be bonna tugiweemu ki ezo sente tufunemu dokita ajanjaba abantu. Tuba tosobola kubeera ku LC5 ng'olinawo chairman wa LC5 olinawo RDC olinawo diso olinawo kaawo. Obuyinza obwo bonna ffe twagala bubeere mu muntu omu ate oyo alondeddwa abantu chairman wa LC5. Bino ebirala bibeere departments wansi w'obukulembeze bwe nti ono yakola ku byokwerinda nga district yemutaddewo, ono yakola ku ky'abaana, ono kwegamba wabeere nga tetubeerawo ng'abantu buli kaseera gavumenti ebayisanga abazza omusango era omuntu olulengera poliisi n'adduka kubanga akimanyi nti ku poliisi bwejja tereeta mirembe wabula ebezze kugitabangula. Kati abantu baffe bali mu kutya. Ninjagala kubagumya banange okutya mu kuveeko nafudde enswa eruma mumwa. Omuntu akufumbira ey'ebigere olina naawe mufumbira ya mutwe ne mwenkanya eki eddoowo. Asiga obulamu tassa mukono. Kino tekikyali kyaffeffeka si kyab'emukono. Eki n'ekintu kya ggwanga lyonna. Ffe ng'ab'emukono tujja kukolako bukozi paati yaffe. Ekisembayo ndi musanyufu nnyo okulaba nti ab'NRM n'aba GUDDP baavuddeyo mu butongole ng'ensi yonna eraba ne beegatta ne balaga nti bali guruupu emu. N'olwekyo njagala kulabula abantu tewabaawo omuntu yenna bwe babuzaabuza nti wano watuddewo aba DP n'ogenda okuggyako nga weetegese okubeera eyo mutandika okukola ebikolobero ku bannayuganda. Si asinze okwewana. Nze mu kalulu akawedde nalina RDC matovu wano nga yeewaananga ne Bayibuli egamba nti omubi yagulumira okukira omuvule. N'atuuka n'okwagala akangabale akwate ku ggulu nti naye bagenda okuyita erinnya lye nga taliiwo. Bamwine bajja kuyita lumu erinnya lyo nga toliiwo. Ffe abamu abaana abazaala bawana emukono mutujooze nnyo ne mujja mu kitundu kyaffe ate twaniriza ffe abagenyi bannayuganda bonna wano waabwe mu mukono naye mmwe abamu kubaze mu kitundu kyaffe ne mutandika okutta abaana b'abantu baffe ne mutandika okutta abaana baffe. Buli kintu kyaffe kyonna kyonna ne mukyekomya eri ojja kulaba ng'akalulu kawedde nga bakalu baafuuse chairman ogenda kwewuunya okutegeera abantu bameka abeegabira ettaka entobazi emigga n'ennyanja olyoka olabe omululu n'obutamatira obuli mu mwami Museveni n'abagoberezi be ebyabwe bya ssente naye bagenda mu lukuŋŋaana lw'oyo mukwano gwabwe Museveni era naye amala basasula. Kati abantu abeesinza ssente ffe tubakole ki? Ate kirungi ffe tusalirira ffe abatalina wadde 10 otunuulira abavubuka baffe nga banyirirako okusinga bali. Otunuulira abantu nga ffe bemupi nga MP opposition obeera bulungiko okusinga oli. Kale ne bannaffe abo muweereddeyo bwerere eggwanga lyammwe. Muweereddewo tewaliwo wa kitala abadde ajja kubakola ki? Kubatta. Kati njagala kubasaba ekintu kimu. Olunaku z'omwezi nga 14
keera nnyo wakati wa ssaawa emu n'omusanvu ffe twagala zigenda okuwera omusanvu ng'abantu bonna abatuwagira bamaze okulonda tojja kaseera kasembayo okulonda kukoma ku ssaawa 10 naye nkusaba ssebo n'ennyabo gwe owa NUP gwe owa FDC gwe alina enzikiriza yonna nga yeesigamye ku ffe ab'opposition nkusaba ssaawa zigenda okuwera omusanvu ogw'emisana nga ffe tumaze okulonda era nga tuli makubo tutambula bwe twekubira bujjambo bwe tuseka bwe tukubamu ku nduulu nga tweyozaayoza olw'obuwanguzi tetulina kulinda bya Mukama kutulangirira bwe muba ku polling station ne babala ne bagamba wano Kyagulanyi afunyewo 200 Museveni n'afunawo 57 mutandikire ewaawo okujaganya Tinamboze wanafunyewo obululu 3 Kajimu n'afunawo 17 mutandikirawo wenyini okola ki okujaganya abantu bano kye bagenderera kutumala mu ssuubi buli muntu yenna atuuke ku lw'ekumi bambi ng'ali mu kutya kye bagenda otukola byebyewanyisa ki bamwina ali ku reverse psychology tigenda oyogere ng'amanyi wali obaddeko ku kyalo okuli omusajja omutamiivu ng'anywedde omwenge akomawo ekiro mukuba aba atyamu kati ajja awogana mwabeekwesaawo mbalaba mmwe abali awo nja bakuba naye nga batalina gwalaba kati ne gavumenti yaffe bweto bwefuusa bamwami bamwine bagenda bayogera ebigambo ebyo naawe bakubuzebuze okkirize nti they are in charge yet they are not in charge bannayuganda bakkiriza bayombagane ne gavumenti nabo abasigala mu gavumenti fine naffe abali ku ludda lw'abantu fine ekyokusiba abantu baffe 65 kiruma nnyo kinakuwaza naddala eri oyo gwe basibye ne famire ye naye era obwo bwe bujulizi obulaga timuli ku lutalo olw'amaanyi bajja kusiba bajja kugulirira bajja kutta naye omulundi guno twazze tumazeeko nga muwogo waggulunva wakati nku wansi mmere twazze tumazeeko tewaliwo kintu kyonna kye bajja kugamba nga nze Nambooze kitiisa nentya kubanga buli kyembadde ntya kintuuseeko buli kye tubadde tutya kitutuuseeko waneeno tubeerawo lwakwagala kwa Katonda era Katonda waffe oyo tetugenda kumuswaza tugenda kuyimirira butengerera ne muto wange Kyagulanyi tuyimirire ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe Uganda n'okununulibwa kw'ensi yaffe tuli mu kuteekateeka ba agents waliwo ba agenti ababiri abessalira Electoral Commission byatukkiriza ku buli polling station nze ninayo 2 Kyagulanyi alinawo 2 ne Nabukera alinawo 2 be bantu baffe 6 buli polling station naye okukuuma akalulu si tokakuumira ku box wokka akalulu bakakuuma kati ng'olaba we babulesa obululu awo twatandise agent wange yasiibyawo ne box ez'amukono municipality zazze nsumulule ekitegeeza nti bajjeemu obululu bali eyo nabwo bagenda kukukuta kulaba gwe babutikka abuleete mu box awo abooluganda bw'oba ogenda kwetaba mu kubonyabonya bannayuganda n'okubabbako obuwanguzi bwabwe bwotyo bwetegekera obusungu obuyinza ova mu ekyo omuwaatwa gwonna wadde box bazimenye ne babbamu obululu tetugenda kulekawo muwaatwa gwonna abo ababbye obululu abali nabwo kati eyo mu mayumba gaabwe kubukwata kubujjayo kubuyingiza mu box tugenda kuuma akalulu va kubali abantu ababiri bogamba abatuula wali abo beebale babeeyo era tuli mu kubatendeka naye akalulu kaffe tugenda kakuuma eno mu byalo tuteekewo embeera esobozesa munnansi okukuba akalulu ak'emirembe oli ne bw'aba tagenda kutuwa kalulu nga ka President Museveni tetwagala bamutulugunya wadde n'abatatuwagira tetwagala kulaba muntu yenayina nga bamutulugunya nga bw'olaba we twakabira Zebula Ssenyange abadde abeera Kampala yakuŋŋaanya ebikoosi by'abantu abatukuba naye era naffe ffe twamulumwa okumutemula mu ngeri eyo n'olwekyo ffe tugenda teekawo embeera
eweddembe buli muntu era tulagidde buli bibuga bekolemu omulimu gwe batyo mukume everybody including our opponents. Okimanyi nti ne mwenaalemu balimu groups wane mukono bayawukanamu balimu ebibinja ebyenjawulo 8 era nabo beweregeragana gwe Nakavubu fe abakibuule tujja kubba akalulu olidde lwaki tyati Nakavubu osobola oyitamu Museveni nakuwa obwa minisita bwa Kibuule kati abantu abali peti bwe batyo fe kati awo ate twavaawo nkugambye aba movement mubeere bagumu tugenda nammwe bakuuma tetwagala muntu yenna kuyiikirizibwa mu kalulu kano era ffe tetugenda kufa ku kala yero oba red nedda buli Munnayuganda twagala asanyuke wansi w'obukulembeze bwa Kyagulanyi n'olwekyo ffe nga 14 ekyo kye tugenza okukola tuteeke Kyagulanyi mu bukulembeze buli Munnayuganda atuwagira n'atatuwagira naye abeere nga alina eddembe ly'ekyenkanyi n'abantu abagamba nti be bawagizi ba president yenjawulo wakati waffe ne Mwami Museveni. Mwami Museveni bw'oba tomuwagira akuyita enemy si opponent ye talina ba opponents alina ba enemies fatuyita ba enemy ba Uganda eggwanga kyetutamanyi oba ye Museveni awulira nti ye Uganda naye ate ffe tetuli ba enemy be. He is just our opponent. Tuvuganya buki tuvuganya side yaffe ngekulemberwa Kyagulanyi side yiye nga ye yennyini yaje kulemberedde aliza okulaba nga mutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe bubaweereddwa mu kiseera kino nyongera obakubiriza nti zino ennaku ezibulayo musobola ozeeyambisa ne muteekawo ekyenjawulo naye n'okubabuulira wennyini ti didde olunaku lwe twalinda olwa 2021 lwe 14 January mwatu neewunyiza ne Katonda olunaku luno yalumanya era n'aluwandiikako mu kitabo ky'Abaleevi essuula 23 buli muntu abikkule Bayibuli asomewo ekitabo ky'Abaleevi chapter ya 23 okutandikira ku lunyiriri lwokuna buli muntu genda weesomerewo mu Bayibuli ogenda kukizuula emyaka mingi ejayita luno olunaku Katonda yalumanya era ne mu Bayibuli n'alumyusa genda woolabe